nti Obwakabaka bukoze enteekateeka ey'okuwawaabira Mwami Gideon Tugume ng'ole Chief Executive Officer ow'ekitongole ekya Human Rights Defenders Association. Omukulu ono ayina akatambi ke yafulumya ye buvuddeko, era ne mu kiseera kino agenda atalaaga emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'alaga nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oba n'Obwakabaka okuvaayo okuwagira obutajjaawo kitongole kya UCDA, Uganda Coffee Development Association, nti ekitongole kino ekya UCDA kibadde kiwa oba Katikkiro yaggyayo obuwumbi bw'ensimbi 47 ng'alaga nti agenda kugula endokwa okuziwa abalimi, nti era embalirira y'Obwakabaka oba Nkuluze yamuwa obuwumbi 47 ez'endokwa, naye esente ezo n'atazikola ki, ne zitagula ndokwa, endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority. Era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekigibwawo. Awo obukakafu nti ye munnamateeka ayina bwino, era ebintu bye yayogera alaga nti Obwakabaka twafulumya embalirira ya buwumbi 47 nga za kugula ndokwa, era Katikkiro ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka abakungu abamu e Mengo bajja obuwumbi 47 mu Nkuluze. Nkuluze y'ensawo ya Kabaka, tetwazijja na mu mbalirira ya Bwakabaka wabula twazijja wa Kabaka, kubanga Nkuluze y'ensawo eya Kabaka oba ly'eggwanika erya Kabaka lyennyini ye nga Kabaka. Era nti Katikkiro ndowooza ne baminisita bannange wano ffenna tubadde tufuna ssente nga tuwuddiisa nti tugenda kugula ndokwa za mmwanyi tuzigabire abalimi wansi ew'enteekateeka eya Mmwanyi Terimba, so nga ate UCDA yebadde etuwa emmwanyi ezo ze tugaba. Era nti Katikkiro yayita bammemba ba Paalamenti abava mu Buganda balwanirire ekitongole ekya UCDA obutakijjaawo. Era Mwami Tugume agamba nti ye nga looya bwina amuyina, nti era Katikkiro n'abakungu okuva e Mengo babadde bafuna ssente okuva mu Nkuluze nga tuwuddiisa nti za kugula ndokwa. Twafuna obuwumbi 47 okuva mu Nkuluze. Ti n'olwekyo amaanyi gonna Buganda Caucus ge yateekamu yagateekamu lwakwagala kulaba nti olw'okuba nti Katikkiro abadde afunayo ssente zino, n'olwekyo nga bamuyambako ekitongole kireme kuvaawo. Nti era ne Sipiika yayita
aba Buganda Caucus era mu ngeri eyo Speaker n'atuukirira President era bw'atyo President n'ayogera ne ssentebe owa Buganda Caucus Honorable Muwanga Kivumbi ku nsonga ey'okulaba ng'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority tikivaawo. Era ye agamba nti kino tekibeerangawo mu byafaayo bya Uganda. Ab'oludda oluvuganya gavumenti okulwana nga balwanirira ekitongole kya gavumenti okuba nti tikivaawo. N'olwekyo ebyo byonna ebigambo bya munnaffe Tugume oluvannyuma lw'okubyetegereza Ssaabawolereza ne ttiimu ye nga bigambo bya bulimba, bigambo ekigendererwa kyabyo nga kya kusaaba Katikkiro nziro, kusaaba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka enziro, n'okuwa ekifaananyi nti Katikkiro si mwerufu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka si neerufu, tetuli beerufu mu nsonga zino ez'emmwanyi. Amazima gali nti ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekiwangako Katikkiro oba Bwakabaka endokwa z'emmwanyi eziweza obuwumbi 47. Ekituufu kiri nti Obwakabaka buyina enkolagana n'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority, naye enkolagana eyalimu okugabira abantu endokwa yaliwo okumala ebbanga lya myaka 5 okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka omwaka gwa 2019. Era mu bbanga lino Obwakabaka bwafuna endokwa za buwumbi 8 mu emitwalo biliyoni 8 obuwumbi 8 mu obukadde 412 mu emitwalo 63 mu 775. Tewabangawo mbalirira ya buwumbi 47 nga za ndokwa zaali zifuniddwa oba embalirira yali eteekeddwawo ey'obuwumbi eya ssente ezo mu Bwakabaka. Bwe tutunuulira embalirira ey'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ey'omwaka 2021-2022 yali ya buwumbi 86 mu obukadde 86. 2022-2023 n'esalibwa n'ebeera ya buwumbi 39. 2023-2024 n'ebeera ya buwumbi 44. Eyo y'embalirira y'ekitongole kya UCDA emyaka 3 emabega. Kakati bwe baba baawo Obwakabaka obuwumbi 47 ng'ate embalirira yaabwe ya buwumbi 44, olwo ekitongole kibawo ekiri oba tikiriiwo? Era ezo ezajjuliriza ate oba baazijjawa? Mwami Tugume, tewali biwandiiko byonna byoleka oba okuwagira ensonga za Mwami Tugume. Era tewaliwo biwandiiko byonna byoleka nti ensimbi ezo zaafunibwa. Okuva mu mwaka gwa 2019 tetuddangamu Katikkiro wadde baminisita Oweekitiibwa Kakomo wuuno wano oba abakungu bonna mu Bwakabaka tetufunangako ssente zonna
oba ndokwa okuva mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority. Kubanga enteekateeka ey'okutuwa endokwa yayimirizibwa mu mwaka gwa 2019 minisita eyali ow'ebyobulimi n'obulunzi mu kiseera ekyo Honorable Vincent Bamulangaki Sempijja mu mwaka ogwa 2019. Tewali bujulizi bwonna bwonna bwoleka nti ensimbi zino zaweebwayo eri Obwakabaka. President omwaka oguwedde omwaka guno President Yoweri Museveni yawagira enteekateeka y'Obwakabaka eyammwanyi terimba n'obukadde bwa siringi 413 era ezo ssente zayingira mu ggwanika lya Buganda era ne zoolekezebwa enteekateeka eyammwanyi terimba. Era twebaza nnyo President olwa ssente ezo ezawagira enteekateeka yammwanyi terimba. Bwe tutunuulira mu mbalirira y'Obwakabaka ensimbi zokka ezaagerekebwa nga zigenda mu nteekateeka eya mmwanyi terimba, enteekateeka eyawamu ng'otwaliddemu n'emmwanyi terimba, essente zino obuwumbi 47 mu mbalirira y'Obwakabaka bwalimu, naye nga bugenda kukozesebwa ku bintu bino: okutumbula ebibiina eby'obwegassi, okutumbula ebyobulimi awamu ne SACCO, ebyobulimi n'obuvubi awamu ne SACCO. Minisitule y'ebyobulimi oba ekitongole eky'ebyobulimi essente ezo obuwumbi 47 zaaki zigenda ku mmwanyi terimba, era tekuliiko ssente za kugabira balimi ndokwa. Nga bwe mukimanyi, Obwakabaka bwatandikawo emmerezo ez'Obwakabaka, era nga mu nteekateeka eyo ey'emmerezo ezigenda kati amasaza